ye church ebadde esingamu abakyala yabadde ayina church ng'erimu abakyala 9 abasajja 10 era nga abakyala bajja mu church ye nga bambi abulira ebigambo ebibaliwo emyoyo era nosa nti ye mpasa ekabadde abulira enjiri ng'omukyala najja nga talina mbuzi ye naddayo ng'alina embuzi amabeere agagwa ne gaddamu ne gayimirira ye pasita yekka nze gwe mbadde nkakasa era ye pasita yekka eyatubuulira kyendifa serabidde ku ye nagenda nenvayo neŋŋamba abantu nti mu Uganda tulina coronavirus abantu ne bawakana nnyo ne bawakana mbandi awo pasita n'avaayo pasita yiga n'agamba eggwanga nti mu Uganda tulina ki coronavirus era bansiba bamusiba abantu ne bamuvuma nnyo ne bagamba oyo pasita muyaye pasita yabuulira ensi eggwanga n'ali buli amazima nti tulina corona era paka ne kati abantu bazze bakiraba nti biri byali byabufuzi by'abayaye era ye pasita gwe mbadde nzikiriza nti yatuwa obunnabbi bwe ffenna twali tutakkiriza era ku social media bonna abantu bamala ne bavayo ne bakkiriza nti pasita yiga ye musajja yawa obunnabbi ate ye musajja yafiiririra era y'omu ku basajja bannasitulago nobadde tavangayo okweyisimbawo mu byobufuzi naye ng'ekigambo kyayogera abadde tubadde tumubalanga ku struggle yaffe pasita yiga abadde mu struggle abadde mu struggle kubanga baba yasalawo n'agamba nti tulina kukolera mu Uganda ate n'atabaamu ate ne bamusiba kitegeeza bamusiba mu byabufuzi tebasibanga pasita bamusibanga mu byabufuzi kitegeeza emusajja yatuwa obunnabbi era bapasita bonna bali muno balevulandi baaji teri yatuwa bunnabbi omusajja yatuwa obunnabbi n'atugamba okujjako nga gavumenti ereese bubbi bwayo tetulina corona mu Uganda n'atugamba corona musujja pasita manya asenyiga owa bulijjo gavumenti gwefudde ki gwefudde corona zekeneza okugamba ku pasita Ssenyonga nti musajja mukulu akuze buli wamu yetereeze kuba naye mubbi ayongera kugazi ate kati nze ngamba n'endiga zonna ezisabire wa Ssenyonga talina bunnabbi bwe yali awadde okujjako okubeera n'emmundu n'ettaaka mu kiyigo bo mu nkwawa ye buli wamu yeekuumali ate nga atali akagamba ba muntu wa Mukama lwaki ki ekimubeeza ne poliisi ku kyaki ye ki ekimubeera nga abaje alagira ddala direct nti ye abamu ku badictator tavana ku gavumenti ya Museveni bwe kaseera musajja wa Museveni oyo sina pasita musajja wa Museveni be bamu ku batisibye mu mbeera embi oyo pasita Ssenyonga mwogera sitya yanyaga n'okunyaga mu ki ku TV ye yanyaga sibyogera bikozi yanyaga naye tosobola kuddira musajja afudde n'omuwaako obujulizi obw'ekisiru ekiseeza ne bwanamusanga mu ggulu agenda mwogerera Katonda agamubuuza sebo omukulu Ssenyonga yogera ku pasita muno nga nange omulumirizanga babadde afudde siriimu bwakutta abakazi oyo teyeegadanga oyo Ssenyonga agula ne bamalayo alabika oyo kubanga pasita yegatatulaganga mukazi yali avuddeyo n'ayanjula Ssenyonga oyo omuntu yagambye nti nno abaana pasita yiga bayinza okuba nti alese ku nsi balabika bangi bamusabyeko balabirira balina ne DNA test tebannamusabako balabirira kubanga ono omusajja naye akoze alina sente ze era alina famire abaana basobola okwerabirira kati Ssenyonga tebannamusabako kulabirira abaana baani bapasita yiga so kakati waba alese 10 oba mutwalo babe famire ya pasita yiga noti Ssenyonga so omwatunuliranga omukalirire ave ku bintu ebitamukwatako ate tugenda muboola era n'endiga zonna ezisabirayo tugenda muboola atandika okubanga afuna mbuzi atakyafuna ndiga n'ekyo nemu tugenda muboola okumala emyaka ekyo alina okuvayo yetondere eggwanga tasobola kwogera bigambo bwetyo ku musajja wa Katonda eyafudde Mukama gwe yajja mu bulamu bw'ensi eno n'ovayo n'omwogerako wano bulijjo mu Buganda oli ne baba mubbi nga bamukutte ne bamwokyanga mubbi faaza bwajja agamba bannange yabadde muntu mulamu nnyo abadde asabira wano omufu tebamwogerako bibi bwe bityo newankwadde mbamulina empalana zammwe zikome ku nsi ebyomuggulu bibeere mu ggulu ebyoku nsi bibeere ku nsi empalana zikomye eno ku nsi kyovola abantu baba bagenda okufa balokoka ne boogera ne beetoola ebibi okitegeera Mukama n'abasonyiwa ono omwana mbadde sena bamutegeera nnyo naye nga kyemmanyi nti ali sharp mukalukalu bwaba alina ttiimu kubanga baana batagobyegobye bano ababadde batambula ne taata we maye abaana amanyi okwefuula n'asooka agoba ttiimu yonna ebadde ekwasaganya kyaki nayagala aleete ababe awo kijja okuba kimulemedde ne bw'anaalekawo ttiimu ebadde ekola ku kyaki netambula ne kitaawe awo obunnabbi ne kyaki ejja bwegenda mu maaso ajasobola n'okukuuma ebintu byani okujja kwanaalaba ng'atandise omuyitamu akanaana nga tagendera ku layini ya taata we gy'atambulirako awo abasobola omugamba na designing oba balina contract ne bagitaminati omuntu gwenkakasa aluminaati pasita Kakande pasita Ssenyonga nani omulala awo Bujingo ne Sheeka Muzaata oyo baluminaati bennyini bebalumanati bebaluminaati bennyini apasita yiga ogamba okusinziira ku luyampa obunnabbi n'ambulira amazima nti mu Uganda tulina corona
nekakasa nti Illuminati just nabbi abadde musajja nabbi lwako ebintu byabadde bya comedy era mu industry ya comedy naffe tufiiriddwa nnyo omusajja abadde atuwa ku Joko naddala bamawulana ne Lweyini bafiiriddwa nnyo abadde alina comedy we gwakola mu church omulungi manyi church ezitabowa zino church wammanga church ya pastor Ige baleete bowa neya pastor Bugembe zezimu ku church ezitabowa nti yetagoba muntu yonna n'oba oli muyimbi oba zofaana otyo ojja n'oyingira church tabadde musajja ayaniriza buli omu naye mulimu church z'otuukamu nga pastor yeeraga abanga gy'oli oba ye Katonda olusiddiiku ne bw'otuuka wano pastor Ige abadde ayaniriza buli omu naye Bugembe bw'akola be basajja balina church zesobola osabiramu era zembadde nsobola osabiramu pastor Ige naseba osabirayo ng'akyapangisa wano ng'akyakola crusade wano wabweru nga tanateekawo kikomera kye anedda si we wano okka essabiro ne musabo ŋŋendayo mama fiina mbadde ntera okugendayo buli wadde essabo liba ssabiro nalino ssabo ne wa Bugembe nalyo ssabo liba ssabiro ne Rubaga nalyo ssabo liba ssabiro ye church mu Luzungu kati mu Luganda lye liba essabo wogenda wonna oba ogenza mama fiina oba ogenza essaba tugenda suba omusajja abadde ajja ne comedy store weeyo n'atuula tumukola mu jokes n'anyumirwa n'aseka ne waliwo pastor yajjako oyo ne tumukola mu joko twamusanga abweru ng'aguze ejjambiya ng'ayagala tutema tumukola kutya joko niyo ono omusajja abadde mwaniriza nnyo era tumusubiddwa nnyo ne mu comedy industry eti kyaki ebadde tebbowa ne bujja n'ebizibu ofuluma bigenze n'oba tonnaba kulokolwa naye era sitiro adayi nenge egyakola obujoko bwe mu kyaki abantu abamu bye badde bataagala naye nga buli muntu olina okufa ku musalaba gwo bwabadde akola byakola nga gwe tobyagala naawe beera ku bibyo ebyo ebintu ebimeseza bannayuganda okukulaakulana